mwenna olw'okubaawo mu kkooti tusooka okwebaza abantu mwenna abazze n'okubugiriza enjuyi zonna oluyi olwaffe naddala olwa Hajji Ali Mwizera mwebale nnyo mwebalire ddala butakoowa. Nga bwe muwulidde Registrar w'ekkooti atutegeezezza nti omulamuzi era n'olwaleero tasobodde kubeerawo. Tusaba Mukama Katonda amusaasire asobole okubaawo ng'ennaku z'omwezi 2. Naye oludda lwaffe luwaddeyo okusaba era ne tukkaanyizibwako n'oludda luli olwa state ti singa omulamuzi afuna obudde mu wiiki eno asobola okuyishuinga kye bayita production warrant esabayo asaba Hajji Mwizera okujja wano ne application eno nebeera ng'ewulirwa era nebeera disposed of oba nebeera ng'ekolwako. Ndowooza tewali kirala kisukkako awo. Mwe bannamawulire nammwe mbeebaza okubeera nga muzze ebiseera ebisinga babeerabira naye tubeebaza n'abantu sekinnoomu abali eyo yonna. Waliyo abagaa Hajji ffe nga mujjaffe tonnajja nga temunnajja just tetunnagimanya naye mwebale nnyo nammwe okuyimirira naffe mu nkuba eno. Abantu mwenna ne muva gyonna gye muva temukoowa okunoonya obwenkanya. Kino kye kibaamu okubwa enkuba yokebwa omusana olumu olengezebwa naye nga mu byonna kwe kubaawo ne mubugiriza munnaffe. Hajji Ali Mwizera mugumu nnyo nga bwe mumulabye era mumativu n'engeri embeera gyetambula. Wabula tusaba embeera ebeere ng'eyanguzibwamukko kuba kati gugenda kuwera omwezi ogwokubiri nga bwe twabagamba bwe biti bwe bitera okubeera nti saasira kati omuntu atalina bannamateeka bwe bati nti trial bwe ziti ku muntu atalina bannamateeka zigenda ne mu myaka 10 nga bamuvuga bwe batyo jangu komera naddala mu bintu ebifaananako bwe biti aba akwagaliza ekisukkako wano. Si kintu kyakuseka naye nze mmanyi mukiraba kati nammwe mutandise okufiiringa nti singa omuntu ono abadde taliiko nabamugoberera olowooza ki ekyandibaddewo. So mbeebaza mwenna nti mwebale Ssekinnoomu oba n'abantu abajjidde ewamu nammwe abatuusizza amawulire eri abantu mwebale kukuuma butebenkevu nakubeera nga mweyisa bulungi. Tusiize ekifaananyi kirungi mwenna munyirira oba mwekuba buwoowo kibuno bulungi bwe buti naye nga mwenna muli bayitirivu bulala. Bakanso bonna babaddewo Kanso Bawutu Robert, Kanso Mpiima, Kanso Kirunda, Kanso Kirunda Fulan Uthman Kahizwa abaddewo ne Sara Awero n'abalala abatasobodde kujja olw'obuvunaanyizibwa obulala. Mwebale nnyo nammwe Babushi Lawyer abali eyo abaguwoleza ku intaneti mwe nabali Babushi Lawyer. Babushi Lawyer abali eyo mwebale nnyo ku saidi zonna. Olumu tuwuliriza bye mwogera nga Babushi Lawyer nammwe mwebale omulimu gwe mukola mutambulire. Batugamba tumenya amateeka. Temuyingira mu kwevaluatinga bujulizi naye okuweereza ku bubaka obuga nti tubalamusaako muba temuvudde ku nsonga eyo. So mwebale nnyo Babushi Lawyer nammwe ababadde eyo nga mukola emirimu gya. Ki ekireetedde omulamuzi oba okuba nga talabika mu kkooti? Siri mwogezi wa judicial oba wa mulamuzi naye batutegeezeza nti aliko emirimu egimukutte. Ekyo ffe tuli ba servants ba kkooti tugabuga most obliged. Kiddemu nga Bushi Lawyer tuddamu tutya? Ffe tugamba nti most obliged tiddamu nga bwe nkusomesa. Njagala kugamba kya Babushi Lawyer Hajji alemera munda. Newankubadde gwe kikuyisiza bubi kikulumye nnyo naye ffe byebimu bye batusomesa. Patience, obugumiikiriza swabu. Mu bugumiikiriza obwo ojjamu ebintu bingi naye nga mwenna bwe mumanyi nti muli ku mazima era bwe mubanga mukomangawo temugavaawo kino kijja kuggulawo essuula ennene empya erina abantu abalala abatagafuna naye kino kibalage reality eriwo nti kati kyekiri kyeggaye saasira ataliiko bamuwuubayo lumu ne bamugaadde omwaka ogujja nga guggwako ne bamuyitamu bati ne bamugaadda 226 ne bayitamu bati ne bamugaadda 232 bwe giti. Waliwo abantu abamu abatandise okwebuuza nti oba oliawo oba obujulizi tebumala bulungi ensonga lwaki omulamuzi ajjanga. Tetuli ku trial. Njagala tusomesa abantu abali eyo. Babushi Lawyer abali eyo tetuli mu kuwulira musango tuli ku application
ey'okusaba omunnaffe awoleze bweru. Beyiro kitegeeza wozanga ova bweru nga towoleza muli munda ng'oli munda gye tuliko. Kaakati turayo ate yejja kuweebwa deeti naye nga bwe tugambye nti kati turayo eziriko ng'oggyeko ensava ennyo eziri ku capital offences bakyali mu za 2017. Kaakati awo oyinza okuba ojja kulinda bwe banaateera eyiyo mu Q etuuke ku cause list eno ng'oyinza okuyingira mu 232 okuwulirako obuwulizi. Ansa abantu balowooza nti omusango guno gwongezebwayo kugamba abalamuzi batuuke n'okugenda mu luwummula nga Christmas eribwe munda. Sisuubira era tetulinamu kutya, ffe tujja kuba bawulize ennaku z'omwezi buli kooti zeetuwa tujja kujjanga ffenna nga bwe tuliwo ffe tuwe client waffe ekyo ky'alina okufuna okumubeera